abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi be basinga ababi obungi mu nsi gye tulimu. Ababi batono naye olw'okuba bamanyi propaganda tutuuka okulowooza nti be basinga obungi so nga be basinga obutono. Waliwo eyabuuzizza nti omuntu abbira atya oba yebbira atya mu mbeera by'ebifuzi eno erimu okutiisatiisa naye nga omuntu ne yebbira nga talekedde talese gwawagira oba ekibiina kyalimu. Ekintu ekyo ndowooza kifa ku bano abantu be bamma oba kaadi z'obululu oba kaadi z'ebifo ne bagaana oba ne bava mu kibiina olw'okuba bamummye kaadi. Nze ndowooza nti omusango guli emirundi ebiri. Oyo ava mu kibiina gwe bammye kaadi n'oyo agimummye. Nti gwe bammye kaadi ekisooka lwaki wagenda eyo gye bakummira kaadi ate n'oli agikumma nsonga ki zaalina lwaki agikumma. Nzijjukira nti twayogerako ku kwebbira nti wabawo ekiseera emiziro gyaffe ng'Abaganda tulina akabbiro nti wabawo ekiseera eky'okwebbira. Okwebbira okwo kukuleetera okuwona ebizibu ebiri waggulu, abantu ne basooka bakwerabira kyokka ate oluvannyuma enteeko bw'eba ezzeewo oba okuteeka then osobola okukola ki okuvaayo. Nze ndowooza nti abo be babbye oba be bagaanye kaadi bandibadde bebbira ne basooka balaba embeera nga bwetambula oluvannyuma ne bavaayo ba ne batavaayo okusinziira ku kiteredde waggulu w'okwebbira kwabwe. Ate gwamumma kaadi ekintu ekyokumma omuntu kaadi nze ndowooza kibanga bw'onomma omuntu report mu ssomero report card n'ogimumma olw'okuba oba tasasudde fees oba olw'okuba takoze eki oba olw'okuba teyasoma oba olw'okuba yakola ebigezo bubi oba simanyi naye edda nga bayinza okukumma report card aga nti okuggyako ng'oleese kino nakiri 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 lutujja okukuwa ki report yo. So osanga ebigendererwa ebyo ebyokuleeta kino nakiri si birambulukufu bulungi nti omuntu alina obimanya nga tannaba kuleeta kaadi ne yeekubamu ye kennyini tooki n'aga nti aa okusinziira ku bisaanyizo ebyo sikoze eki sijja kubisobola okusinga okulinda atuuke eri waggulu mu mawulire mu midiya alyoke amanye nti tagwanidde. Naye nga nze ŋŋambye nti omusango guli enjuuyi ensi gwagenda okufuna kaadi tomanyi bisaanyizo bya kaadi eyo era bisaanyizo ki kyo kiri ku luuyi luli oluuli agigaba bisaanyizo ki ebiweesa omuntu kaadi mu kibiina. Olwo nno olugendo luwanvu nti ekintu ekiweesa omuntu kaadi mu kibiina kiva wala nnyo, kiva ku ndowooza y'ekibiina ekyo abasinga kye muyita philosophy. Nti philosophy yaayo ki nti ono bwe tumuwa kaadi ddala tufa, ono bwe tutagimuwa tufa, ono bwe tumuwa tufa okusinziira ku ekyo kye tukkiririza. Bwe tuba bakatuliki tetujja kumala gawa muntu kaadi nga si mukatuliki. Bwe tuwa babasiraamu
tujja kuwa omuntu kaadi sigambe y'ebyobufuzi ngamba nkikozesa ng'ekyokulabirako nti bwe tunaabanga tubadde tulonda nti bantu basira kimu ku bigwanyizo toteekwa kuba ekintu ekireeta ekimu ku bigwanyizo mu kibiina y'endowooza nti mwenna mwakkirizaganya ku lugendo lwammwe gye mulaga nti ono bw'avaamu toba bubi bannaye tumuwe ki kaadi ate naawe gwe bajjamu we bakugiddemu gw'olowooza eddala obadde obayamba kubanga singa obadde obayamba tebandikugye singa oba olina ddala kyobadde obakolera oba kyobongerako bandi bali tebakujja naye bakujjamu nze mpa amagezi abo bonna abagenda okwesimbawo bwewabaawo omutawaana ng'ogwo muyiga okwebbira bannange abaganda bwe baleeta ekigambo ekyokwebbira nti neddira mamba akabbira omuguya ngamba nnyo abantu nti ekiseera kino kye tulimu ng'eggwanga waliwo amawanga agamu agalina okwebbira tuli mu kiseera kyakwebbira kubanga ebintu ebimu ebiri waggulu tetubisobola tosobola kuyitawo kubanga tolina maanyi ago tolina ebyo bisobola okuyisaawo n'olw'ensonga eyo bwe webbira oviira yeeri singa mu abamanyi okuwuga mumanyi kyentegeeza webbirira wano naye oviiramu eri abantu ne gye batakulowooleza gy'oviiramu noga nti abantu ebyo mbimazi n'olw'ensonga eyo nze ndowooza nti ekibuuzo ekigamba nti omuntu yebbira atya tewali ngeri yonna muntu nti oba kakodyo kolina kukola okwebbira oba nedda wabula okwebbira kaakati twandibadde twebbira mu ndowooza zaffe ekibiina gundi kirowooza ki endowooza ki gye kirina ekibiina gundi ndowooza ki gye kirina ekibiina gundi ndowooza ki gye kirina ne twebbira mu ndowooza z'ebibiina ebyo bye tulowooza nti bye tuwagira oba ebyo ebibasimbyewo mugezeeko nnyo nze endowooza okubuulira abantu endowooza zammwe endowooza y'ekibiina oba enkola y'ekibiina omulamwa kandi kifuula omulamwa gw'ekibiina kubanga abantu abasinga tebamanyi Mao kyasobola kukola abamu tebamanyi Mugisha muntu kyasobola kukola abalala tebamanyi Kyagulanyi kyasobola kukola bamanyi kino kyokka gwe balabyeko ng'Abaganda baga nti gwe tulabako ye mwana gwe tulabyeko ye mwana ekyo bakimanyi oli kyakoze era kye batunuulira era tulina entunula eyo ey'emabega etuleetedde okuba n'ebizibu byonna bye tulina olwaleero nga Afirika yonna tutunuulira nnyo eby'emabega mu by'obuwangwa mu by'enzikiriza ne mu by'obufuzi tutunuulira ebintu eby'emabega Afirika naguno gujja enoonya ekyo ekyagisalwako yasalibwako ebyobuwangwa olulimi byonna mubimanyi abantu babyogera buli kanaku olidde tunoonya n'olwekyo nze ndowooza nti twandifubye nnyo okutegeeza abantu gye tulagala olumu nagamba nti nze mbeera nze nandirese ne kabineeti yange kabineeti neebanga nayo weeringitaddewo mu maaso g'abantu nti nze bwempangula vice president wange ye gundi defense ye gundi foreign affairs ye gundi bannange oyo nno omuntu oyo aba muzira era nze mugoberera kubanga aba amaze okundaga nti alengedde mu maaso n'oŋŋamba nti ono yajja okuba sipiika ebifo biri bisatu ebikulu cabinet judiciary ne parliament olidde neŋŋamba nti nze mu by'obulamuzi omulamuzi omukulu
ajja kuba gundi. Nongamba nti nze singa munonda n'abantu bange speaker wa parliament ajja kuba gundi. Kubanga abo abantu abo be baddirira president baba aguddeko ekizibu. Naye teri muntu ayinza kugamba ekyo nti nzija ne vice president gundi. Lwaki fe abalonzi tetubaga nti owange vice president wagenda kubaani? Cabinet yo yeeyimiridde etya? Katugambe mu Minister of Health oyinza kuteeka yaani? Byebibuuzo byetubuuza bwe tugenda okulonda okusindikayo. Minister wa Defense muntu mukulu nnyo mu ggwanga wano. Owulidde? Oba Internal Affairs. Tuwe ku birowoozo byo. Minister wa Defense agenda kubaani ssebo mukama waffe? Oba Minister wa Internal Affairs, ekifo ekirala ekisava Foreign Affairs. Olwaleero tulina aba Foreign Affairs, tulina aba Internal Affairs, tulina aba Defense. Ye bonna ssebo bantu b'amaanyi. Abantu bano be twagala okulonda tulina obbabuuza ebibuuzo ebizibu ng'ebyo. Batubuulireko, kubanga omuntu osobola kufuga nsi wekka. Batubuulireko nti gundi kiringanga ffe eno bwe tuba tuzannya emizannyo tugamba nti gundi agenda kubeeramu ne gundi agenda kubeeramu. Oluusi ne tukola n'ebiwaani nga tebaliimu, naye ne tulimba abantu mbu bagamba batya nti gundi oba kaŋŋambe amanya ge batera okwetuuma zozozo awerekeddwako abayimbi bonna. Kati omuntu w'omukyalo yagenda kulaba abayimbi ki bonna ne batamanyi, agenda n'asasula abakole ki abalabe, kubanga zozozo azze awerekeddwako n'abayimbi kiki bonna. Kakati mwabeesimbyewo bassebo, ani abawerekeddeko? Mwagala nammwe tukuba kiwaani kya zozozo, kyabazozozo ani abawerekeddeko? Nze bwentyo bwe ndowooza nnyinza okuba saagana kulowooza nti ndi musobu siri musobu, kubanga Afirika Western world, Europe, America bo batwala kiki vice oba whatever. Naye Afirika ffe tukole tutya okulonda gavumenti yaffe? Naffe tukole mu ngeri yemu ng'abazungu? Nedda, tekisoboka. Bwe tuba twagala okwenunula tujja kununula n'engeri gye tulonda n'abantu be tulonda n'ebibuuzo bye tubabuuza n'amadaala ge balina okubaako okusobola okuba nga tubalonda. Wateekwa okubaawo ebibuuzo ebirala ebisukka E6, kubanga wano tubala E6 ndi oba ne6 osobola okukola buli kintu. Osobola okuyingira mu parliament, osobola okuyingira. Nedda, wateekwa okubaawo ebibuuzo bye tubuuza ebirala ebitali bya S6, ebitali bya degree kabe kasinga, ng'ebibuuzo ebyo ebimu bya buntu. Kakati okubuuza omuntu nti cabinet ogenda okukola nayo eriwa, ekyo tekyetaagisa degree oba S6. Ne Idi Amin yalonda cabinet esinga wano, nze sirabangayo cabinet nga Amin gye yalonda okuyingira wano. Y'abasajja abayivu ba Kibedi, nzijukira Kibedi oba Kirya nzijukira abasajja baali basajja bazibu nnyo, Babu Mayanja, abo nabaalimu. So musajja yajja ne cabinet, kuba cabinet yeyamba ku mufuzi okusobola okufuga obulungi. Parliament nemuwa vision y'abantu, newa cabinet vision y'abantu. Owulidde? Judiciary nebanga terina kijikola ki si kwekubiira. Kati leero olwaleero tuwakana Electoral Commission ate nti oli agironda kale ate eronda ye. Yes, kubanga era yali mu buyinza. Neffe tubuuza kakati Electoral Commission eneeba etya?
bwe mutulengeza mwenna abeesimbyewo mutulengezeeko mu maaso eyo okiraba muleme tuzza mabega nnyo bannange mwatubba mussa abantu mutubba mwagala kino twagala kiri enguudo zonna nfu tuve mu complaining mode eyo naddala mmwe bwe twagala okulonda muve mu complaining mode tuyingire ekintu ekyenkya owulidde let's forget yesterday not in a sense of nti tuggalawo obuwangwa bwaffe oba ennono zaffe nedda tetusobola naye tunoonye ddala ffenna wamu mutubuulire mulengera mutya mulengedde mutya naffe tusobole okugoberera ekkubo ettangaavu lye tulaba awatali kuneneŋŋana nti bannyimye kaadi ate tebampadde aye n'ogera n'okola ekibiina ekirala aye oba n'oyingira ekibiina ekirala magezi ga kikaago ga kika kyago gava makerere gavaawa banna gava Kisubi gye twasomera Namiryango eyo amagezi ago abasajja booluuza nti ddala alina looya mulamba bakumye wano ekintu eddakiika engi kiriganga bw'onoowasa omukazi n'omugoba leero enkeera n'omusanga ng'ali mu maka malala ekitegeeza bulijjo abadde mali abiri kubanga ddala omukyala bw'oba omugobi oba n'omwami ng'omukyala agenze enkeera n'oba n'omukazi omulala kiba kitegeeza ki nti obadde mu malyaga from the word go bakugobye wano oba tebakuwadde kaadi eddakiika emu endowooza yo yonna ey'ekibiina okuva leero 2025 okutuuka 2060 eba efudde oba wayingirayo ng'oli ku mmere yaffe y'olwaleero olunaku lumu lwokka bwe luti naye bwe mba nnyingidde ekibiina mba mmanyi nti we are going okukibeeramu forever olw'endowooza eyo gye nzikiririzaamu era ne bwe batampa kaadi ne bwe bampa nsigalamu naye eddakiika emu omusajja yasoma nti kati nkoze ekibiina ekirala ate kati ndi walala muwunzaani muwunzaani of course naffe tulina omusango ababalonda naffe tulina omusango kubanga tukkiriza ne tufuulibwa abantu abanafu ennyo ate omunafu tasobola kukyalenjinga muntu omuntu okufuula omunafu ayita mu ngeri nnyingi ayinza okukutiisatiisa ayinza okukuwa obuwi buli kimu ky'oyagala naye ng'akufuula munafu katugambe nga kati ebyo ebibaasa byebigabibwagabibwa awantu aw'enjawulo ebibaasa okwo kunafuya bantu banafuwe babe nga tebasobola kukyalenjinga ggwe kubanga abantu abanafu tebasobola kukyalenjinga muntu omunafu omukola otya omugaana kukola ng'omuwa ekyobwereere owulidde omuntu okumufuula omunafu omumma mulimu kikiri wano kaaga bammi abamu emirimu abantu abamu bammi abamu emirimu nakati bakumma omulimu omusajja watu ogwamu amaani n'onafuwa n'oli agukummye nga tokyasobola mu kubaako kyomukola kyomugamba n'olwekyo abafuzi abamu naddala mu Afirika bamanyi okufuula abantu be bafuga abanafu nga babawa obumpwankimpwanki nga babawa amamotoka nga babawa ebintu ebibasikiriza okunafuwa gye bali banafuwa gye bali ababawadde so nga ne bw'aba mwana muyigirize kukola naye bw'onoomuwa ebyobwereere buli kanaku buli lukedde
ojja kwesanga nga onafuyiza abantu. Naye nze ndowooza ekibuuzo nkizzeemu bulungi nti twebbire, naye nga twebbira mu ndowooza z'ebibiina ebyo bye tulimu. Okuggyako ng'endowooza y'ekibiina ekyo ya mwaka gumu oba ebiri, tebayinza kumma kaadi n'ogivaamu. Kati nga nze ndaba abasajja abamu abagumu ennyo baali mu DP mu 6 na kati bakyalimu. Lwaki? Bakkiriza omulundi ogwo ne kiggwa. Endowooza ya DP bwenkanya naki n'amazima kyebaliko. Kati ng'onnyima kaadi nga nze nva ku mulamwa ogwa bwenkanya n'amazima, sisobola. Bwe mba nakikkiriza, saakikkiriza nga ndinga malaaya, nkikkiriza nga mmanyi nti n'omwana wange ngenda kimugamba nti mwana wange beera mu kibiina gundi olw'ensonga gundi ne gundi. So tuleme okulaba abantu bano bamalaaya b'ebyobufuzi, owulidde, banenya abantu emize emibi, naye waliwo emize emibi ng'eyo. Okukyukakyuka kuleetera n'abantu eno aba wansi okukyukakyuka, nabo balimba bulimbi, kubanga balaba aba waggulu nabo balimbi. Mu abasajja abali eyo waggulu Abaganda, empisa zaddawa, empisa zammwe zaddawa, empisa z'abajjajjammwe zaddawa. Okuswalako temuswala, gamba bibuugira bituufu nti temuli Baganda, osanga bituufu. Naye bannange, Omuganda aswalako ate alengera wala. Tulengeze, nze kyempita okulengeza obwongo mu kifo ky'amaaso, sirengeza ki maaso, kubanga amaaso gakoma kumpi ate gakoma ku kyegalaba. Obwongo bugenda wala, buva ku kyebulaba ne budda ne ku kyebutalaba, bwe bungu. So tulengeze bwongo. Ani atututte mu maaso? Abasumba ani atututte mu maaso? Abasomesa ani atututte mu maaso? Abasawo, bayinginiya, baani bonna ani atutwala? Ab'amagye ani atututte mu maaso? Ani abatutte mu maaso? Buli kimu tulengerere wala. Naye omufuzi yenna kasita owulira ng'atandise okwogera ebyemabega omanya kaweddemu, kaba kaweddemu, ate aba akyayagala. Owulidde? Tuwe kkubo, tuwe abantu baagala ekiddako. Muli muti eyo gye tuli, baba banoonya ki? Embuuzi eyo gwolooza nti yakusaaga, naye muli muti eyo aba ayagala kumanya waliyo ekiriyo eyo, asobole okukyaŋŋanga oba akireke, agafeeyo nti ekyali. Omuntu ayagala nnyo okumanya enkeera. Naye nze mbagamba, Nuupu kizibu kitono nnyo nti Uganda empya kirungi, naye kati efuuse mmoto nga bonolaba for good and my country. Ate wemala okufuuka mmoto oluusi abantu baba tebakyakifaako nnyo, bafuna fatiigi. Waliwo kyetuyita waliwo koowa, ekintu kikooya. Owulidde? Noyogera ekindi, abantu bafuna fatiigi. Ngaffe abawandiisi b'emizannyo toddamu kintu mirundi 10. Abantu bajja koowa, toyinza kuyimba luyimba lumu sho yonna, abantu balukoowa. N'olwekyo kandi empya kati wateeka okubaawo ebigenderako, ate tubimanye.
nga January tennatuuka. Kyekimu n'ebirala byonna, kyekimu ne Mugisha Muntu, kyekimu ne NRM, kyekimu n'abalala bonna beesimbyewo. Naye abo bonna abeesimbyewo bannange, abamu bazannya buzanyi, abalala baagala kwekolera amannya, abalala baagala just ku make fun of the whole nation. Naye nga ddala ekituufu kiri abamu kufe ababadde wano okumala ebbanga twagala enkya ennambulukufu. Mukama waffe yeebazibwe.